po jako akawuwo kulwana era tujja kukola buli kisoboka. Ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akola enkyukakyuka mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala KCCA bwe yalonda omukyala Dorothy Kisaka okubeera nankulu w'ekitongole kino omujja ng'ono yaddira Inginiya Andrew Kitaka mu bigere yali akolanga Ssenkulu. Ku bantu abalala pulezidenti be yalonda kwe kwali eyali omumyuka wa Lord Mayor Hajati Sarah Kanyike okukulira ekitongole ky'ekikula ky'abantu. Wano Lord Mayor Erias Lukwago yasinziira n'awa Sarah Kanyike ennaku 3 ng'awadde endowooza ye n'okusalawo ku kifo kino. Aliese ebbaluwa eteekamu okulizayininga oba okuwummula omulimu gwa Deputy Lord Mayor ne Minisita wa Gender, Community Services ne Production. Olunaku olwaleero Sarah Kanyike awaddeyo ebbaluwa erimu okulekulira kwe ku kifo ky'omumyuka wa Lord Mayor. Lord Mayor aweebwa obuyinza mu tteeka erifuga KCCA mu kawaayiro namba 9 ne namba 10 okujjuza ekifo kyonna ekiba kiweereddwako obuyinza okulonderamu abantu ab'omubiri. Lord Mayor Erias Lukwago asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya KCCA bw'atyo n'alangirira Nyanjula Doreen ku ky'omumyuka we. Okulonda Honorable Doreen Nyanjula nga tusuubira nti kanso enaatuula ku Mande ejja kumukakasa mu kifo ekyo atandikirewo okuweereza. Erias Lukwago asabye omukulembeze w'eggwanga okuwa ekitiibwa ku tteeka erifuga ekibuga ky'eggwanga Kampala. N'amendment ye yazissaako omukono naye bwe tutuuka mu kuliteeka mu nkola ate tayagala kuliteeka mu nkola. Bwe tufaayo ne tunnyonnyola bannange omuntu yasayininga etteeka n'aliteekako omukono era yalijja mu kabineti neriyita mu parliament ate yayagala oddirwanyisa nti mulekeraawo lamentations, mulekeraawo entalo, mulekeraawo okulwana. Lukwago yeeweze obutakwata ku nsimbi za KCCA okudda mu by'okulonda ng'agamba nti ssente za kukola ku bizibu bya bannakampala. Ffe tumugamba General Yoweri Kaguta Museveni kino ekitongole tekyateekebwawo kukola mirimu gya kutambuza byabufuzi bye. Twagala ffe kuweereza ng'amateeka bwe gagamba, so aleme kukozesa kitongole kino. Ye Doreen Nyanjula ng'ono yalondeddwa ku bw'omumyuka wa Lord Mayor agamba nti essira agenda kulissa ku bannakampala naddala abali mu butale. Wabula ngenze mu kifo kino okulwanirira bannakampala n'okusingira ddala abo abali mu butale nga babonaabona, abo abatasobola mu biseera bino okutambuza businesses, abo mu biseera bino abali ewaka beebase lwakuba Mwami Museveni akyateeseewo lockdown. Lord Mayor era alonze Moses Katabo okubeera minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi ng'onaaweze okutambulira mu bwerufu era bw'atyo n'asaba n'okutambulira wamu ne bakulembeze banne. Ensonga ya accountability enkulu nnyo, tujja kubala buli nnusu eyingira mu kitongole kino nga Minister of Finance okulaba nti buli nnusu eyingira wano egenda ku ekyo kyokka abantu kye bateekwa okusanyukiramu, kubanga tetuli wano okubeerawo n'ekiseera kinene. Bo bakansala nabo basanyukidde okulondebwa kwa Doreen Nyanjula ku ky'omumyuka wa Lord Mayor. Tulina n'okusomezebwa okw'amaanyi nti bwe twajja mu kanso eno, kanso yali ejjuddemu abantu ab'emyaka emito nga Nyanjula agwa mu tuluba eryo, kubanga we twajjira twali makati g'emyaka 24-25. Abantu abangi oba oliawo baasuubira nti tetujja kumalako, tetujja kukola emyaka gino oluusi gitera okusumbibwa ssente. Abalondeddwa bakwanjulibwa eri kanso ya KCCA egenda okutuula ku bbalaza ya Sabbiiti ejja. Naye olwaleero okulondebwa kwa Nyanjula kulaze nti emyaka gino egyaffe gisobola okuweereza ate bulungi nnyo.